tusinzidde wano ku mukutu gwa Jonathan exclusive nga njala opategeeza ebigambo bino buli muntu yenna ali mu kibuga Kampala muno mwe tuli nkakasa ggwe anengera mwenna munoonya ssente era buli muntu akeera ku makya n'azuuka nga yenna agoba ssente era ng'alina n'obukadde bw'abantu bukeera mu kibuga nga bonna bunoonya ssente ne babwesi buli omuntu afuna kale njagala okwongera obbagumya gwe tunafuna naawe afunye mu nsi muno ne Kristo nga atanajja waliwo abagagga ennyo era waliwo n'abaava ennyo kati kyenjagala okugamba munnanga mpuliriza oba nnengera njagala obeere musiimu nnyo mu kifo ky'oliko njala okitegere kino njala kikugamba wali mu kifo ky'oliko kati awo wookolera awo woofunira ogumu ebbiri woofunira akanaana mu bugagga bw'ensi eno yonna nga bw'ogira bw'olinamu ekifo oyinza obutakikkiriza kyenkunnyonnyola mu nsi eno nga bw'ogiraba yonna awo woofunira wola woofunira kakaga oba ettaano mu nsi eno nga bw'ogiraba mu bagagga abali mu nsi muno oba mu bugagga bw'ensi eno olinamu ekifo ennamba gy'okwata waze ennamba gy'okwata gy'otategeera kuba buli muntu waliwo abamwegomba ekyo njagala kikukakase nti mu bugagga bw'ensi eno olinamu ekifo toddamu kwemalamu maanyi toddamu kwemalamu ssuubi sigala ng'olwana tambula n'eyo embeera eriwo kuba naawe wooli waliwo abaagalawo